Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okwesimba okuba president nga akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Gwamulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ku Beyond the Newsroom. Olunaku olwaleero Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga yanukula omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform eyagenda maaso n'okubeera nga naye addamu ebyo ebigambo byayogera nga Mpuuga ategeeza nti abakulembeze abanywi b'omwenge abatamivu abanywi b'enjaga tebasobola kujjako nakyemalira ati buhabulwa Museveni. Wano nno Mathias Mpuuga Nsamba talumye mu bigambo bye era azzeemu n'agenda maaso n'okubeera nga ayongera obbikaatiriza. Kakati nno omubaka Lutamaguzi Ssemakula avudde mu mbeera n'ategeeza nti tebagenda kukkiriza genda mu kalulu ka kulonda okujjako nga ebitongole naddala ekyo ekikulira ebyokulonda ekya Electoral Commission kyeyimiridde kyokka kya ntende nga tekiriiko akifujjirira. Kakati nno muna NRM Lukulwe avuddeyo ne yegatta ku kibiina kya National Unity Platform n'ebirala bingi birindirire. Beyond the Newsroom gwe mukoto nkusaba video eno giwe like no ate era nkwegairira nti commentinga, liking, sharing gipereka like etambire eddala etuuke ku oyo omulala ate yandiyagenda ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa ddwa agamba gwalina ebizibu eby'enjawulo ky'ekyokuddamu gy'oli mukubireko simu esembeyo 11 ku screen gwagala olanga naffe simu esembeyo 5 wansi ku screen tujjagenda maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga butereevu. Kakati nno nzikiriza tutandikire wano wennyini ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba. Tusaba kutugiramu oba kuwabula abafuna obubi oba kutereeza kunywa omwenge nti abanywi b'omwenge tebasobola kujja ku gavumenti. Ensonga y'ebigambo ebyo Masaka ndowooza byali plain. Asolowooza nti bitutwalira obudde bungi. Ebyokukola bingi nnyo. Saagala nnyo kumala budde nga twogera ku njogera nnyo byetutakkaanyako. Byetukkaanyako bannayuganda byebisinga obungi byetutakkaanyako. Lwekyo byatumalireko obudde. Biyambe buyambe byalina kyayagala okukola ategeere obuvunaanyizibwa bwe ku level eyawo. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali omubaka Lutamaguzi Ssemakula avudde mu mbeera n'ayambalira abo bonna abagamba nti 2026 kama mbaya ni mbaya n'agamba nti tetugenda genda mu kalulu nga Electoral Commission teyeetengeredde. Omuntu yenna agenda okwesimba okuba president nga akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Omuntu yenna agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa president nakkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda era omuntu wano kubaka bwa parliament tusobola okuwatanyawatanyaako n'oyita. Kakati munnakibiina kya National Unity Platform ng'ono abadde mukunzi nnyo mu bitundu by'Erwengo avudde mu President Museveni n'agamba kaneegatte ku Kyagulanyi tulwanirire enkyukakyuka. Hai, singa president yakuyita ssentebe w'NRM. Sijja gendayo. Sijja genda wa president yoli bakuta Museveni tibuhabulwa. Sijja gendayo. Kata wana kumpita alekeyo. Mbadde mobilizer we nze amanyi ebbanga lyonna baleta mpita nga bwentula mu nkiiko ze tata wana kugamba nti oyani ampita Lubyayi nga mpita Lubyayi bukoma nsimbi atekako Lubyayi bukoma nsimbi kubanga mukoledde nnyo sisasulwanga nakusanga sente zange sifunanga nsingi 10 kuva mu NRM wadde 10 bweruti nze mbadde nkosa sente zange nze mbadde nkosa mobilization ku sente zange kati bwampita kati ampita kumpaaki saaga. Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebyokkuba ebituli mu Parliament ekyo si kyekyamakulu ennyo wabula singa bannansi basimba essira ku ebyo ebirina okubeera nga bisimbibwako essira. Ebbanga lino Parliament ekubiddwamu nnyo tooki emu mu butuufu ate endala mu butamanya. Ekyo kino kirekera bannayuganda babenga babuuza ebibuuzo bafune answers. Kasaba bange kibabuuza kirina omusingi nga tekisibagiddwa
mu bukyayi nange eridembe soba dibajjako Parliament ya Uganda bagyemulugunyizaako ababaka bangi nnyo abagasa batono sera kituuse tuze ku mmeeza size ya Parliament n'ennunda yaayo bawadde ekyokulabirako nti abavubuka mu kubala abantu okuwedde kizuuliddwa nti abavubuka myaka 17-25 bebasinga obungi naye mu Parliament mulimu bameka mu constitution eriwo n'enkola eriwo abavubuka osobola bawaggala nti ababaka 5 bana abava mu buli kitundu ate n'omuwala owa Uganda yonna kiba kitegeeza nti abantu abasinga obungi ate bakiikirwa kitono mu nkola ennuŋŋamu singa ababaka balondebwa okusinziira ku bungi etuyita proportional representation tusobola okukola etteeka eriwaliiza buli kibiina okuba ne percentage y'ababaka nga bavubuka mu nkola eyo tusobola kiwako garanti n'abakyala bwe batyo so ndowooza okubaganya ebirowoozo debate ku nsonga ya Parliament nga bwefaanana ne baani abagirimu yalwawo dda ababaka b'amagye bakyakola ki mu Parliament ezo ensonga zeetaaga zikubaganyizibweko kujje gyetwogerwa eritugambibwa nti kaliri professional abaka bakyakola muki lwaki b'amagye lwaki si ba prisoners lwaki si ba police lwaki si ba LDU tuba bakunyweza demokrasia agoberera amateeka ate nga tugamba nti tulina civilian government eyo debate ereetaaga ekomewo Parliament erimu ebintu bingi nnyo ebyetaaga okukyusa mu ngeri gyerondebwamu n'engeri ababaka gye bakiikirwamu waliwo n'abalina ebirowoozo nti Parliament tutuuse tube ne Parliament 2 Parliament eyawamu ey'abangi eyitibwa Lower House ate ne Parliament enkulu eyitibwa Upper House oba Senate era bawa n'ebirowoozo nti Parliament Senate ebirimu ababaka nga 39 bokka nga bakiikirira districts eziri original ezaaliwo sino bakola ssemateeka wa 95 ensonga eyo eri mu ddiiro naye eyogerwako ku platform ki tujogerereko mu birabo bya Mwenge tujogerereko mu tax park debate eno erina okujja wane nno Mpuuga era ayongedde n'ategeeza nti ekiri e Kenya temukisuubira wano e Uganda era tekiyinza nakubeerawo Kenya birala bana Kenya bakola ekintu kimu ekibayamba okutuuka we bali basobola okufuna succession kya bafuna obwetwaze bakola succession bava ku Kenyatta ne bajja ku Moi transition okuva ku Moi yali yakaleega bica ne baluma obujiji ne bagiteekawo n'abazze baddako bakibaki n'abalala so bibayiseemu bwo bibasomesezza nnyo olwokubanga tutambulidde nnyo wansi w'obusubira mu ggwa ebirowoozo by'Abannayuganda bangi ku byobufuzi byafunda bulimo gwaffe ababirimu wakati n'ababirengera obulengezi okusemberegana okufula ku mmeeza emu twogere bye tutya kubanga ekizibu ky'Abannayuganda ekisinga obunene kwe kutya okwogera ku bye batya nga balowooza nti baana byogerako bijja batuukako ekizibu ky'okutya kyekimu okutya n'ekyotya era kikutuukako okutya kitegeeza nti bweta tebijja kubeerawo so ne bwotya otera bwereere so it's very important that citizens confront their fears with candidness, with firmness, bisobola okuva mwebale genda mu maaso n'okubeera nga mungoberera ku mukoti guno akuuma atakuumira mpeera mubere bulungi baana ba taata ate guludde n'abankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaala maama Nnaabagereka agerekere Obuganda. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.